mukama wange Katikkiro nsose nengisooka nendowooza neŋŋamba oba ngeri gyetaddeko Kalubindi omanyi nasuze Mbidongo abamanyi Kawongo naye nga nina okujja ate embeerewo ku mukolo guno kati bwe ndabye bannansangi amanyi Kalubindi zira kyezireeta ekintu ekiringa ekyakaladi neŋŋamba nti oba Kalubindi zimbuzaabuza bwe nzigyeko nga ndabanyirira nnyo bambadde nnyo neŋŋa bwe ziryeko amaaso ng'era kyekimu kyekyo kye baakoze banyiridde nnyo bayambadde nnyo. So mukama wange n'ensonga ezo njagala okutuusa obubaka bwange butono nnyo nnyo ng'ate mmaze okwanjula bakama bange bano. Ono ye sipiika wa Kyengera Town Council bamuyita Nsubuga Joseph era nga yakiikirira Kyengera Town Council nga ku kyalo kya Naggalabi ebiri e Naggalabi buli omu abimanyi bulungi nti kati ono yatukuumidde ebyawa eby'e Naggalabi. Bamuyita Sempala Juma nga wa Maggwa Buddo naye nga kansala. Bamuyita Muliika Ronald nga wa Mukigwanya ate nga ssebo chairperson Mulamba ku committee ya social services oliwa production byonna byebyo era obeera ssentebe. Ono yeyanjulidde. Ono mukama wange ye sipiika wa Kyengera Town Council omukyala ono deputy speaker wa Kyengera Town Council. Oli bw'atabaawo yebuzaabuzizaamu ng'ono akwata entebe mu lukiiko nno mu ssebo siba na buyinza nange bampa bwemukisa okwogerako. Ono bamuyita muganda wange Ronald Biyinzika musajja wa NRM naye ayagala nnyo Ssaabasajja okufa obufu ng'era musajja muyimbi ennaku ezo yakola lonki ne muyambako era yali successful mwagala nnyo lwakwagala Ssaabasajja. Ono yakava mu kkomera Martin Owen Muwanga abadde muwamba okumala emyezi emeka ena nga naye muba mulyaki mu kkomera kyakyo abadde eyo naye nga musajja wa Ssaabasajja era ssebo yafuna ekitiibwa ennaku ezo musajja mutongole mulamba ali wano mugole. Mukama wange nze ng'omusiime wa Ssaabasajja ate atambula ennyo ku ground njagadde kuyisaawo ka message kano katono nnyo nnyo ku lw'aba mayors bannange abazanja abataze naye nga bw'omanyi nti embeera abamu tubakiikiridde. Mukama wange Katikkiro azaana ba Ssaabasajja bali ku gurawundi eyo beeyuzaayuza olwakanayo kyani w'ebyobufuzi eyatandise. Ng'omusiime wa Ssaabasajja ssebo Katikkiro bw'owulira ewali enduulu zambalire ku mugongo nga nswa ozikirize oluyiira olwo. Singa bigenda mu maaso mukama wange Katikkiro nga bwe biri tulaba ng'ebijja okukonzi by'enteekateeka z'eggwanga wamu n'enteekateeka za Ssaabasajja zitya nti nze ng'atambula ennyo agenda akuba ebidongo ate nga n'ewange embiraba nti tutandise okubeera nga abasajja abatongole ba Ssaabasajja tukimanyi bulungi nnyo tino Buganda yo eriwo kutugatta awali ensonyi bwe tubeera ku ground ONRM wa DP owaki ffenna tubeera basajja nabazaana ba Ssaabasajja naye bwe tubeera ku ground eyo mbadde ndowooza tekyali badde kituufu mukama wange Katikkiro abaami ba Ssaabasajja okubeera nga beenyigira mu byobufuzi kigenda kunafuya nnyo okulaga sayidi nti nze mpagira ono kigenda kunafuya nnyo era owulira nti oluwalo gye luvudde emabega sente zibadde nnyingi kati zigenda zikola ki zikendeera. Oyinza obutakirabirawo bwe ampuliriza wano naye nga yekanayo kyani gwe tuliko nti omusongole wa Ssaabasajja bw'ova omwami wa Ssaabasajja bw'ovaayo n'ogamba tugeze nti kati nze mpagira Muliika kati omulala ng'ono agamba yalireese olwalo lwa $2,000,000 agamba nti Buganda busazeewo buwagirani Muliika. Nze ke kabi oba bwe bulabe bwenkirengeddemu katonotono nti bo abaami ba Ssaabasajja n'abatongole babeere nga bayina be bawagira naye nga bawagirira muli munda nga tayatudde nga bwe tubeera eyo ku mikutu ono n'agamba mpagira ono nze nfiirako ono ate ono talina makulu so ndabanga ekigenda okukonzibya enteekateeka z'Obwakabaka. N'ebigambo ebyo nsaba mukama wange awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Nsabe twongere okukubirako Mathias Walukaga ebyo yanza nnyo ssebo tweyanzeege Honorable Alan Mayanja
Sebunya aje atusooka obubaka Israel Kitooke omwogezi w'Obwakabaka aliwo wakikiridde Katikkiro mu olwalo luno abantu bakabaka bakiise bamikebwa neyanza nnyo Katikkiro w'ekitiibwa omuzaana wo ye Kyaggwe tuli munnakifuma eyo era nga twala ku district nkola ekifo kya LC5 district woman councillor akiikirira town council ye Nakifuma ku district y'Omukono ku local government ekulembera omwana w'omwami Reverend Peter Bakaluba Mukasa era tasobodde kubaawo naye waali mu mwoyo. Tiwa Katikkiro eri nze ndi councillor Nakifuma Nagalama Town Council ate ndi muwagizi wa ttiimu ya Kyaggwe eyanziza nnyo. Katikkiro honorable MPs mwenna ne ba councillors n'abakungu ba Kabaka mwenna ab'ebitiibwa erinnya Nakabugo Deborah ow'Enkima jjajja wa Buganda ndi woman councillor owa Nakifuma ward awatudde egombolola ya Ssaabasajja Kabaka ey'omukyala w'ekitiibwa Namugambe ndi woman councillor ku Nakifuma Nagalama Town Council. neyanziza ba honorable councillors ow'ekitiibwa ababaka ba parliament oba omubaka wa parliament ne ba honorable councillors abaami b'amagombolola mwenna n'abaami ab'emiruka abakyala n'abaami abali wakati mu ffe ssebo bameeya abakulembeddwa meeya w'Ekyengera tusanyuse nnyo okubalaba. Fred Kaggwa awakula ennome ndi mwana eyeddira ekkobe ate era nga nsinziira Nakifuma eyo. Mukama waffe mumyuka tukoze bulungi bwereere okutukulembera okututuusaako mu maaso go ssebo w'ekitiibwa. Tweyanzeege olw'obukulembeze obulungi obwa mukama waffe we. Manyifu abali mu bintu bino eby'obufuzi naffe information tugifuna okuva mu ango zonna naye sifunangayo muntu yenna ng'akomplaininga ku mukyala Namugambe. Maama weebale nnyo webalire ddala. Ssebo w'ekitiibwa agava e Kyaggwe ssebo twayiseemu ku luzannya olusooka olw'ebibinja ne tugenda ku mutendera oguddako era abaddako batwerinde. Ssebo ensonga nnyingi naye olw'okuba nti muganda wange agenda kuzoogerako kanneebazi mumyuka bwe yabadde wano yakunnyonnyoddeko ku nsonga y'ettaka. Entalo ze tulimu za ttaka, ettaka balisaze ko n'emmeeya oyo nga twebuuza ki kye tuyinza okukolera abantu baffe. 2 abaguzi b'amataka bonna balinga abaggwera mu Nakifuma naye ng'ettaka lye batunda ow'ekitiibwa batunda lya Ssaabasajja Kabaka kubanga teririiko byapa. Ekitiibwa enjala kakutiya egenda kufuutuka e Nakifuma mu ssaza lyo ery'Ekyaggwe nga mpitirivu kubanga omuntu aguza 2 talina wagenda kulimira so nga ate era ne kabuyonjo talina wagisima. Ow'ekitiibwa ensonga endala ab'e Nakifuma tuli balimi, meeya w'Ekyengera talimbye era ekirime kye tusinga okulima ye mmwanyi kwe tuyimiridde naye ensonga eziriwo mwenna bassebo ne bannyabo muziwulira. Twebaza Ssaabasajja ne Katikkiro olw'omulanga
babadde bakubira abantu baffe naddala ab'omu Buganda okulima emmwanyi. Omubala gwaffe ogugamba nti emmwanyi tekola ki? Emmwanyi terimba. Abantu baffe bajjumbidde nnyo naddala ab'e Nakifuma era tubeebaza. Naye ebiriwo ate tebiwoomya Nakabululu ku bigenda mu maaso. Nga Parliament nga tukulemberwa Honorable Muwanga Kivumbi nga ye chairperson waffe wa Buganda Caucus, naffe tugezaako okulwana ku sayidi eyo. Naye tusaba eddoboozi eryawamu eri bannansi, kubanga kintu mmwanyi ffenna kwe tukulidde, kwe tutambulidde, abalala kwe muzimbye amayumba, kubanga n'ebidduka kwe mubiguze bimwanyi zaabala, motoka zaabala, nyumba emmwanyi zakola ki? Zaabala. Kakati ebirala kambirekere muganda wange Sipiika w'ekikolavubuka Bwakabaka bwa Buganda bwonna, etuweereza Beene, etuweereza Empologoma, ate abantu ba Nakaseke Central, abalemeezi, abali b'ennaka ne bandaba nga ndimu empeka emera egy'okutuusa eddoboozi lyabwe mu Paalamenti. Era omulimu ogwo gwenkola Mukama waffe olw'ebisoomooza bwebiwulira naddala nga ffe abali ku ludda olw'enkyukakyuka. Era bwe natuuka mu Paalamenti, Mukama wange nayongerwako obuvunaanyizibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nampa obuvunaanyizibwa okulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kanze Deputy Chairperson w'akakiiko ka Kosase nga myuka Honorable Medard Lubega Sseggona Kali Amaggwa nga tukunya abasajja ababba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Bali babba, okumanya babba n'amabaati agawoggana. Naye wobbidde baati kati olw'ensimbi ezitayogera mulowooza babba zenkanaki. Ffe ababakubamu ttooki tutuukeyo ne tugamba yii, singa tewaaliyo bantu bali mu kunsa abakubaakubako ate kyandibadde kitya. Naye omulimu ogwo tugukola Mukama wange wakati mu bisoomooza. Mukama wange ensonga y'oluwalo nkulu nnyo era buvunaanyizibwa bwaffe. Twebaza Obwakabaka olw'okuvaayo n'enteekateeka eyo, kubanga omwaka oguwedde gwokka 2023 oluwalo lwalimu akawumbi kamu mu obukadde 546, ng'era Bulemeezi twakontributingako obukadde 806 mu emitwalo 57 mu 100 nga Bulemeezi yokka. Naye ensimbi ezo si za Kabaka, abantu mwenna abatudde wano. Ensimbi ezo ziddayo gye tuli, ensiisira z'ebyobulamu Kabaka zategekera. Olwaleero emmwanyi terimba Nakakongo, kubanga kye kirime bwe bugagga bwaffe nga ffe abali mu Buganda naddala. Kale ensonga eyo tugisimbyeko amannyo, era nange bwe mbeera eyo mu Kosase, kitongole kya Uganda AIDS Commission bwe bajja twabagamba twagala mwongere okwatagana n'Obwakabaka okulaba nga okulwanyisa akawuka akaleeta siriimu keeyongerayo. Uganda Tourism Board, ekitongole ekyo bwe kyajja eri Kosase, twakikunya nga tukibuuza lwaki amasiro tegali ku website ya Uganda Tourism Board. Era nagenda okulaba omukyala akikulira ngazze mu masiro era balina website, saba muzikebere, kubanga buli ebifo bya Buganda bwe bibeera ku mwanjo Obwakabaka bubeera bugenda waggulu. Nsonga y'emmwanyi sijja giddamu, naye nga nayo nkulu tugisimbyeko amannyo. Ekidiira ekisembayo Mukama wange, okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu kweyongedde mu ggwanga lyaffe. Olaba olwaleero ebyatuuse ku Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, olwayo takyasobola na kuva waka, obulamu bw'abasajja badde babumazeewo. Naye mu makomera tulinayo abaana be twakazaako ba political prisoners, abaana abaakwatibwa Olivia Lutaya, Bamachete, Bakalanzi, olwalo bagenda myaka 4 naye nga tebafunanga bwenkanya. Naye ekikwewuunyisa leero bali mu kubagamba mbubakkirize emisango basobole okufuna plea bargaining.
naye ng'okkiriza otya omusango gw'otwakola. Naye twebaza abaana abo bakyayimiridde. Katikkiro tukusaba ofiseeyoko olunaku ne bwe luliba lumu tugendayo mu makomera abaana abo, oba oli awo balambuleko, bajja kuddamu amaanyi. Abaami ba Kabaka bali wana bammwe, baana ba Kabaka, twagala tuwulire eddoboozi ng'omutongole omwami wa Kabaka ow'omuluka ow'eggombolola kutyoboola eddembe ly'obuntu n'abaana baffe abo okulaba nga bateebwa. N'ekisembayo ffenna abali wano twagala ebintu, naye ng'oyagala ebintu olina okuba n'obuntu. Bw'omala okuba n'obuntu ojja kufuna abantu bakutuuse ku bintu. Naye mu buntu nga tuli nabwo bw'oba obutajja kututuusa olwaleero ensimbi z'omuwi w'omusolo ezibbibwa, buli lw'oba n'obuntu oba n'ensonyi n'obanga ebintu by'oyagala ebyo ebiri makuba matuufu ng'obifunidde ku bantu abatuufu. N'olw'ebigambo ebyo neeyanza nnyo Ssebo Katikkiro olw'omukisa guno gw'otuwadde. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bakadde bange nsaba twongeremu engalo nga tukuge olw'ebigambo ebyo ate era n'enteekateeka yonna nga nsaba okutegeeza nti tuba 13 Kisekka Katonda tugenda kukola bwe tuti bw'anaabakwasizza alipoota eyo